Enkyala leero ekibiina ki National Unity Platform NUP kituuzizza Tababiruka waakyo mwe kirondedde abakulembeze abaggya oluvannyuma lw'emyaka 5. Tabamiruka ono atuuziddwa ku ofiisi z'ekibiina ezisangibwa e Kamwokya, kyokka bannamawulire tebakkiriziddwamu era okulonda kubadde kugenda mu maaso nga bano ne bannakibiina abalala bali bweru balinze kiddako. Tabamiruka ono atutte obudde obuwerako ng'obwedda waliwo bannakibiina abafuluma nga bwe baddayo. Omwogezi w'ekibiina Joel Ssenyonyi ategeezezza nga bannakibiina bwe baaweebwa eddembe okwesimbako buli kifo okuviira ddala ku ky'obukulembeze bw'ekibiina. Kibadde kikkirizibwa okwesimbawo era twagamba bammemba baffe buli egwanyiza ekifo teekamu application. Abantu bateekamu application ku bifo ebyenjawulo. Of course ebifo ebimu byasigala birya no positive ndowooza nga abantu bagamba nti akukina ekifo omuntu ono yasaanidde ffe katugende ku birala naye nga tetulina muntu yenna gwe twakugira ku kifo kyonna. Tukitegedde nti akalulu kabadde kakasa mmeeme nga waliwo abatuuse n'okukkiriza okulekera bannaabwe. Mr. President, I didn't know who I'm going to be against at the election, as a person. But of course, I was very ready to fight with anyone during this process as a person. But of course, in your speech before and even today, you've emphasized harmonization as a fact. And being that my contender is my boss in Parliament as a leader of opposition, I wouldn't want news to go out there that a son has defeated a father for this position. So that father-son fight, I would like to congratulate my brother and my leader, Honorable Joel Ssenyonyi. Naye ne tubagamba nti bwe temukaanyiza tewali buzibu kubanga ffe enkola eyaffe si ya kuzingako kifo nti kino kirina kubeera kyono. So abamu bakkaanya ebifo ebirala ne batakkaanya ne tugamba tewali buzibu, mwenna muli bantu baffe ab'ekibiina tujja kgenda mu kalulu ka Delegates Conference egenda kutuula. Era tutegeezeddwa nga bwe boogedde ku nsonga ezibasoomoozezza gamba ng'abakuumaddembe abalumba ekitebe kyabwe wonna we baagalidde. Olunaku olw'eggulu mwalabye bazze ku luno tebazze kusalako busazi naye ne bakuba n'amasasi mu bbanga ne mu bisenge byaffe ku kitebe kyaffe. Ne weebuuza abantu bano lwaki bagezaako okutusoomooza? Ndoze kye bagezaako okukola baagala batusoomooze tuve mu mbeera oba tukole ki? Naye ffe tusigala tugamba abantu baffe tukuume emirembe. N'ensonga y'abavubuka b'ekibiina gye bazze bayisibwamu nga beewandiisa okuvuganya ku bifo by'abavubuka esinyiziddwako. Ffe bakandidates abaagala okwesimbawo ku NUP nga babakugira n'okwenominatinga n'okwewandiisa nga bagenda mu bitundu gye balina okwewandiisa nga baga nti mwe mugira mulindako nga bayita aba NRM bwe ziwera saa 12 tugaddeyo obudde bugenze kugamba buli kanaku nga babagobaganya. Of course kino bakikola lwa butiitiizi. Ebivudde mu kulonda byakulangirirwa essaawa yonna. Bino bibadde bigenda mu maaso nga ku kitebe ekikulu abeegwanyiza ebifo ebyenjawulo bakyagenda mu maaso n'okussaayo empapula zaabwe. Justin Nakibole, Agafeeyo, ku Spark TV.